gye buvuddeko omulamuzi Musa Sekaana yasindika pulezidenti w'ekibiina eky'abannamateeka ki Uganda Law Society Isaac Ssemakadde mu nkomyo okumala emyaka 2 olw'okuvoola essiga eddamuzi. Kino kyaddirira Ssemakadde enfunda eziwera okuvaayo ku mitimbagano n'alumba abalamuzi okuli Musa Sekaana nga n'eyasembayo yali akulira abawaabi ba gavumenti mu kaseera kano nga yakulira abalamuzi ba kkooti enkulu Jane Francis Alabudde be yalumbiranga ku mitimbagano kw'ossa emikutu egy'enjawulo n'atuuka n'okumukola ebigambo ebivvoola ekitiibwa kye. Bwe yali aggulawo omwaka ogw'ebyamateeka omujja 2025 yali Ssabalamuzi Alphonse Owiny-Dollo yamulagira okwetonda kw'ebyo bye yayogera essiga eddamuzi wabula Ssemakadde ne yeerema. Wano omulamuzi Sekaana we yasinze n'amusindika mu kkomera okumala emyaka 2 nga bino byonna okubaawo Ssemakadde yali mutala w'amayanja ne gye buli kati gy'akyali. Oyinza okulowooza nti okuvunaana Ssemakadde tekwawa ssomo eri bannamateeka abalala nga ne ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno munnamateeka Male Mabirizi naye yasindikiddwa ku alimanda olw'okuvvoola Ssabalamuzi Flavian Zeija bwe yali yakakwasibwa yafeesi. Mu bubaka bwe yayisa ku mitimbagano, Mabirizi yategeeza nti Zeija yali wa kiboggwe nga ne bwekyo mpawo ky'amaanyi kyagenda kwongera kusiga eddamuzi kakati bw'abadde aggulawo omwaka gw'ebyamateeka 2026. Ensonga y'okuvvoola abalamuzi badde ku mwanjo nnyo mubaka wa Ssabalamuzi Flavian Zeija bw'awadde. So we shall take action. That one I can assure you, we shall not allow our judges, in addition to the trauma they face from cases, to suffer the social media trauma. Onategeeza nti wakosa omukono gw'ekyuma eri abo bonna abavvoola essiga eddamuzi. We must protect our judges and judicial officers against unnecessary attacks. Ku mukolo guno Ssabalamuzi alambise ebimu ku ebyo ebitunuuliddwa mu mwaka gw'ebyamateeka omujja. Improving court processes and case management. Number 2, enhancing equitable access to justice, and judicial services. Number 3, strengthening police, legal and institutional capacity. Ategeeza nti wagenda kuteekebwawo akakiiko akanaasengejjanga emisango egireetebwa mu kkooti. Establish a case sieving system at the level of case registration to eliminate cases which are not fit to be in the court system. And this sieving system will both work at the Court of Appeal and Supreme Court. The Supreme Court currently has so many cases which are not deserving to be there. But in order for you to say that they shouldn't be there, you must put up a quorum to do so. So we shall find a way of putting in place a saving system. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka asaba abalamuzi kw'ossa bannamateeka okukomya okwerumaaluma wabula bakolere wamu okuwa abantu ba bulijjo obwenkanya. I urge us, my lords, your worships, members of the bar, to restore bar-bench relations. As lawyers across the divide, we ought to be professional and exude ethics above reproach. Mubaka bw'obusomeddwa omumyuka we Jessica Alupo, omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni akalattira abalamuzi obutakandalizanga misango kyagamba nti andiviirako abantu okujja obwesige musiga eddamuzi. The judiciary therefore position itself to be more creative, innovative and strategic in devising mechanisms for quicker resolution of disputes to avoid frustrating our people and our investors, and also to promote harmony and reconciliation among the disputing parties for peace building and coexistence. Okusinza ku Ssabalamuzi, omwaka guno baakufuba okulaba nga okwetuma kw'emisango okuggwawo mu kkooti zonna okwetoola eggwanga. Brian Kiberu yakusakidde eggulu lino ku STV Agale.